wajja tukwatagana n'omugenzi Najjemba Annet ayo muwala nani musinkana mulaba nga mumanyi ebe yatuuka ekiseera najjo wange nangamba ayagala ki okusula mugamba ekitanda kikyo sente bwest na bwest nayikiriza natandika okusasula tabadde muntu mubi tabadde muntu mubi tabadde muntu mubi naye bambi because twali tuli mu kibiina ky'abantu batano buli wiiki omuntu nafuluma buli wiiki yawako omu ye yali asooka owokubiri bano abasatu tabawadde obulwadde bwe bwatandika kati owokusatu tubadde tumusasula yesterday Monday kirabika weeks 3 z'amazinga mulwadde ng'alaajana ng'obulumi buyitirivu nnyo. Omulabi wa Nyondo Media we natulaba leero nkulamusizza yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba manya n'eddoboozi Medi era nsinzidde mu studio za Nyondo Media okubanga nate nkuweereza olunaku lw'olwaleero mu studio zaffe olunaku lwaleero nina omugenyi gwenkyazizza agenda okubanga abeeyanjulira maaso awo era nga njagala okusooka okuyisaawo ku bulango bwa bakama bange katono nnyo gwe wena ayagala okubanga obeera updated ku nsonga za visa change, abscond issues, family visa, air ticket oyagala kubaako ensi yonna gy'ogendamu okulambula oba okuwummula weyo ne bannaffe aba Open Vision Tourism nga basangibwa ku Sheikh Mariam Building, Al Maktoum Road, opposite Day to Day, first floor, office number 110C. Ensonga zonna zikwatagana ne visa issues and all stuff kiggwa ng'otuuse ku offices zaffe nate era neneeyongera okwebaza basponsor baffe aba Nyondo Gleam ku lwa kaskin eri abaami n'abakyala beeyune era ku namba zaffe ziri ku screen yawo ojja kubeera nga oziraba. Mukwano nsanyuse nate okubanga nkolako naawe mu studio zaffe eza Nyondo Media saba weeyanjulira abatulaba ate era tulabe nga tugulawo program mpola mpola. Abalabi ba Nyondo Media nsanyusa okubalaba nyongerako ku ddoboozi katono mukwano tugende maaso. Abalabi ba Nyondo Media babuuzizaako gyebaleko mugamba mutya obulamu amanya n'eddoboozi Asimwe Abiasi gemanya gange ndi munyankole munansanya oluganda lunkwata bubi naye ndowooza tunatambulirawo mujja kuntegeera tujja kukwasaganya mpola mpola naye oluganda olina odduyiga kubanga anyway nga bwe muwulidde omukyala Asimwe Abias nga gwe tukyazizza mu studio zaffe eza Nyondo Media olunaku lw'olwaleero. Asimwe tubadde nga twogerezeganya n'oŋŋamba Nyondo Media njagala kujjako okubaako byenyogerako eri eggwanga naye bifo nga tetunnatuukayo eyo. Asimwe ojja otya mu Dubai? Mu Dubai kale ndowooza Mukama ye yakikola kubanga nali nyebase nindoota nga kale nga mbuuka ngende waggulu nimpulira eki omutima nigungamba mu kirooto no nga ndoota ngamba Katonda kirabika gwankute ngamba nkwatira ddala sigwa wansi nituukayo wala nimala ate ninvaayo ninzira wansi bwe navaayo ningamba iki kyekiriwo kati omutima nigungamba kale oluusi nali ndoota ebirooto omuntu naloota ate ninkikugamba ate n'okisanga nga kikyo ugamba kirabika nyagala genda wa obweru enyonyi kirabika yebadde enyonyi kati nali sirina pulaani nali sirina kirowoozo kyakugenda wa kyakufuluma eggwanga lyange nali njagala nnyo nga ndabira ddala kale toyina nsonga ekufulumya ggwanga nga nina omulimu nkola kati omutima nigungamba nakirabye ninziramu nimbeera nga ndoota ebirooto ebirungi
ate omutima nogungamba bino birote byendota tujja bituuka kubanga ndaba busente bwenfuna wano si nyingi nina okufuna kati nalinako omukozi nali nkola naye nga ngamba inamu sister we ali Dubai biki namundaga ningamba ingalabika bulunginconnectinga naye mwezi yawa mubi nampe namba ya sister we nga sister we abeera Abu Dhabi connectinga naye nangamba ina sente za passport ngamba sirina ate gorozo oyinza okutambula nga toyina passport kale namaramu amaani nandaga sente mpitirivu naye nze kyemanyi kiri kimu ku muto gwaffe guno tulinako enviiri empitirivu naye kyemanyi kiri kimu kasita Katonda akwatako akaviiri ako kamubule kati kimala watasobola kudda mabega ningamba omutima gwange nimpulira nga njagala genda nisooka nimbuuza ba anko wange nimugamba anko lwaki tugenda ku kyeyo nagamba ndeka ngamba braza tugenda tugiye sente nangamba ndeka ngamba kati siddamu kunyiga muntu kirabika wana tewalayaga sente oyo muwala yangamba oyina okunoonya emitwalo 8 ya passport kale nangamba byonna ebyetaagisa ngamba okay kanyiye ye yarambalira emyezi nge3 naye yagenda okuwera like 1 week by then twali tuvudde mu covid mu lockdown ya covid eyasooka nga bakankomyawo ku mulimu kubanga baali bataddeko lockdown ate abakozi bona nga bona tebazze just bakubira wabereko kati awo ningwa mu weekend nifunira mu sente kati wenafunira mu sente ezo za passport nimukubira yali takisuubira yenka ye yali takisuubira yarambalira myezi nge3 kati waweddeko weekend kati awo nalabira ddala ndi serious kati nanconnectinga n'omuntu eyo kireka Kampala ate ne passport nagiteekayo era naye yamalayo baalayiku 1 week era nagenda ku internal affairs nsanga tuwali muntu n'omu kwegamba wali blessed mu bintu byo very blessed okuviira ddala ku kirooto upon in the name of living God nisanga tuwali muntu n'omu era omukazi yali akola ku ebyo yali agenze eri mu mulaale ne bamukubira wano waliwo ayagala kukola passport najjama nayangwa natukirira nali sibimanyi nakubimanya nimugamba ngenda kuteekako ki nangamba wano wandikawo kino wano wandikawo kino kubanga nali ndinendanga muntu ya mami wange byonna nga mbirina ati bangamba ebyetaagisa ne bankubira efaanana ne bansindikira nifiiringa within 1 week passport nefuna kakati njagala okubuulizaawo wennyini ku nsonga ya passport omanyi abali bannaffe abatulaba bangi nnyo munaye basanga obuzibu bungi ku issue ya passport national ID abamu bamaze emyaka tebazifunanga national ID abamu passport bazivanako abamu bakoze rebook nesawa ya leero waliwo abali ku embassy bali wano bakaaba bagala kuddaka naye obutabu bukyaganidde ku embassy kati mu mbeera eyo gye wayitamu omuntu oyo eya connecting okuba nga ogenda ofuna akatabo like ye buli kye yagamba from the start okutuuka essaawa wafunira akatabo byali ku mulamwa oba yatuuka n'ava ku mulamwa nga tonnaba kutandika process ya kujja ku kyeyo gyali ku mulamwa bwetyo bwe ngenda kukyogera naye mu kutandika nkugambye Katonda bw'oba nga wamukisa n'obwakukwatako akaviirako kamu ekisooka yesoba oyagala kukola ebintu naye era awo yeetaaga okusaba n'osooka n'osaba oba n'osiiba n'obiwaayo ku Katonda wekitegera biyitemuuko mangu kubanga yasooka nanconnectinga ne eyali anko we kati anko we nangamba agenda ku internet biki nangamba kirabika oyo tayagala kuyamba omukazi yali serious bisinsiya yali serious nagamba kan connecting ne sister wange Mbarara nanconnectinga naye ningenda sister we nantwala ku internal affairs omukazi we nasanga omukazi mulungi yankole somogera ko kintu kyo kubanga tuwache nalabayo kubanga because nali breast era no sanga tuwala aliwo binzo kugana naye byange tebyaganamu kubanga Katonda yali ayagala kirabika ngende ogende we okay
Mudakiika emu katunye ku lwendo lw'amazzi Natale tubanga tukomawo emboozi ya siimu empoomu tegwa malojja oba bwe bakyogera. Awo nyini Asiimu e Uganda wali okola mulimu ki era kiki ng'ovuddeko ekyokuba nti wafuna ekirooto ky'oyagala otuukiriza ekirooto kye ekyokulinnya ennyo okujja okukolera ku kyeyo before nga tonnatuuka ku mbeera eyo e Uganda wali okola mulimu ki? Nze nasoma secretariyo naye nakoramu mu ssomero lya private naye saagwagala nabisoma naye saabyagala kubanga tibyali birungi katawo ninvawo ninkola waliwo woteera awo mu Lyantonde hoteri nungi awo ng'ogenda kuyingira awo manyi tugenda jogera erinnya naye hoteri nungi nnyo era nsabira abo ba boss abaaliwo awo kale Sky Blue hoteri mukama bawo omukisa ba boss balungi okuva naava mu lubuto gwa mama wange nitandika okukola serabanga ko ba boss abalifaanana bwe bati mukama bawo omukisa yonna gye bali aba wait be sincere because and sentence I was blessed olusi okola mu business n'okola oba n'okolera omuntu okwata sente naye nga zikuyita mu bwisi naye sente ezo zaali za mukisa to be sincere. Kakati ku mulimu Uganda nko wali okola ogwo gwoyogerako gwennyini like from the start wagutuukirako before COVID okutuuka ku COVID challenges z'omusanga nkugambye I'm blessed to be sincere because mu hoteri eyo bali tibasobola kuyikiriza omuntu nga talina tiyashoma hoteri and tourism naye nze nali sirina nagenda ine endangamuntu ejo ne bakuwa omulimu bosi nambuza where is your documents ngamba sirina kubanga waliwo yaliwo omukwano gwange yakonectingayo nangamba waliwo omulimu ngamba sirina nangamba gojota wano nga toyina nambuza where is your national ID naye ndina Bible natadde national ID ninjimuwa kwegamba Asiimwe mu mboozi yo yonna okuva gye twatandikidde oli muntu akkiririza mu Katonda oli muntu asembeza ennyo Katonda mu buli mbeera kwabo ngamba twali otambudde ne Bible nga national ID mweri nali ntambudde ne Bible national ID yange mu Bible bwe yangamba mpaki national ID yo nimbikula Bible nimuwaki national ID then nasangawo abantu buli omu akola bibye biki naye nga mpulira omutima gwange gwagala like office era nga ntuddemu omuntu kale nga mpulira mwembeera mu office nja kufuna like ekitiibwa nga buli nakolawo ndowooza ennaku zaali oba 3 wali ku kale ba supervisor abalala onakola atya biki naye leo yanconnectinga yandiiramu nkonangamba ono omuntu bw'aba takawagadde nono buba gukulemye kati nze najja nga mmanyi kati nange ninkolera ddala bo bali tabamanyi diri kati awo nakola like ennaku nga 3 kati yaliko receptionist awo nagenda n'agamba manyi muwala ono mukozi amanyi nnyo okukola kati oli namugamba bwa receptionist ne bampisawo awo buli muntu yenna eyali akola eside ezo za cottages zimanya ebiseera ebisinga ziyingiramu abazungu tuwaliwo omuntu eyakolayo okuweza eyakolayo nnyo ndowooza ekinene nnyo myezi nga 7 naye kwawo nze nkozeeyo emyaka egyo myaka ina bosi wange na trustinga buli kimu nakindekera owa discount gwaba biki naye nimara katawo nafunira ekikoto ky'okufuluma ngamba bwe nfuluma nyoza okufuna sente singawo awo wenyini wenjagalira okubuuza ebibuuzo byange okusinziira gye tuvudde yonna mugambye obulamu bubadde soft right obulamu bukubeera soft nojja ofuna ekirowoozo ky'okwagala okufuluma ebweru w'eggwanga no processinga passport mu kujja oba mu kwagala okufuluma eggwanga ojje e Dubai oba mu UAE waliwo zikukola ngaani era yakuleeta bw'aba yakugamba nti nkutwala kukola yakugamba ojja kukola ngaani yangamba nja kukola obwa waitress
kitegeera naye embeera ye Dubai oba ba agent oba bicho bimanyi omuntu wamala kuleeta ate bikyuka naye nze ndina moto eryejo emu mwemba nayingidde mu kintu nga ndaba oba kireeta sente ni ndaba kireeta sente mba maze nina okuzijjamu sente nina okuzifuna oba kubonabona oba kusula enjala oba kukola ki kale era sayisigwa mu mbeera tezali nungi kitegeera naye Mukama nakuyamba ate buli omu nanjagala nga simanyi nga soogera n'abantu nze kale nyogera naye nga si nnyo nga mpulira omutima gwange ngangamba Mukama nagenda okujja eno Dubai nisooka mbeera ku kisiibo ninsiiba ningamba Mukama bw'oba omanyi omulimu gwongenda kukola mu visa namu visa yange esalamu tiketi yange ebisalemu nindaba ekirooto nga kigenda mu maaso kitegeeza there is a good plan for me Katonda yange era kigali bibi kyemanyi mama wange waali era naye kati amanyi nyagala kuddayo ewaka naye tamanyi lunaku lwengenda naye awulira kale kimala kinkozeeko omutima gw'omuzadde gunuma nga tetunatuuka ku maama na taata eyo tugenda tutuukayo bwe watuuka wano watuukira ku mulimu oba yakuleeta yali akulima kale natuukira ku mulimu watuukira ku mulimu gwenyini gwe yagamba gwa waitress naye nga kale nga si birungi naye nze siremererwa wamalayo bbanga ki ku mulimu ogwo nga nkola yali myezi ena nimbuleka gwe wenna tulaba ku Nyondo Media emboozi ya simu esanyusa ekaabya naye ate ng'enyuma kwegamba eri mixed anyway asimwe mama ndi taata gye bali bonna balamu ndina mami wekka daddi yafa nga ndi muto nnyo bambi Mukama amuwummuze emirembe kati mami bw'aba gyali mulamu osobola okwogera ku mannya ge mu kamera mami wange bamuyita Kyosimire Irene sooka omutumireko mami wange wona wooli nkutumira nkubuuziza nkwagala nnyo webale kuyimirira naffe webale kulwana olutalo nkwagala nnyo kyona kyendi ye mama wange era ntumira ku bazadde bonna singa abantu bonna balina omutima nk'ogwa mama wange kyalibadde kirungi si byakwewaana si byakwewaana buli omu because daddy waffe yafa nga tuli bato nnyo kale ndowooza emyaka bwebe yali mingi ndowooza nga emyaka nga 5 ekitegeeza tewamulabako ate ebiseera ebyo mama wange era naye yali muto nnyo yali asobola okutuleka nafumbirwa walala babiki bikyo bimanyi naye yayimirirawo nga mama yayimirirawo n'atusomesa buli omu n'afuna kyafuna tuli baana twali 5 omu n'afa kati muli bana tusigala bano omulenzi omu abawala 3 so mwena mukyalo omukyali balamu abasigala bonna bafumbo Asimu oli mufumbo byandema ndi singo sina musajja sina mwana wabayo omwami aliyo nga yandiyagadde okuteeka mu mufumbo Asimu oyinza okukkiriza tajja kunsobola medi kwebali kuno ku Nyondo Media abasajja abavunaanyizibwa olaba basajja bano balwaza stress ate stress omuntu agirwala omulundi gumutaddamu nze kyemanyi anyway Asimwe ng'ovudde mu kukola omulimu guganye emyezi 4 otandika otya okupambana n'embeera y'e Dubai okuva ku lwakoma okukola okutuuka essaawa y'olwaleero obulamu badde obutambuza otya nafunayo kasente ninkola like bed space nakola bed space ngamba Mukama nansonyiwa ku ekyo naye nze abapangisa nga bansasula zonna nesevinga oli nimugamba tibana bakusasula bakyabulabula kale bwe bampa like 25,000 obwena obukadde 2 n'ekicweka nankwatako like 10,000 mugamba atabe n'amaanyi nimugamba sokolinde muko abala tibana bakola ki
kubanga ngamba ngenda kudante wakanga sirina kyendina kati naye naguma mwe mukugumyikiriza kati barera nga yegedamu rente edamwe ati nibadamu nibampa nimugamba kwatiriza mu bwoti kwegamba baddewo mu mbeera y'okutetenkanya mu bedi space okutuuka essaawa y'olwaleero. Yes. Bwe bulamu bw'obaddemu nga tewali naye nga temunyiga nnyo banyagala kyenjagala nkifuna. Okay, Asiimwe, omugenzi okutuuka omwakwataganira okutuuka essaawa leero before mwali mukomiketinzeko ng'ab'omukwano oba wamusembezanga muntu gw'omanyi nti munnayuganda wajja tukwatagana n'omugenzi Najjemba Annet? Oyo muwala naali musinkana mulaba nga mumanyi naye bwe yatuuka ekiseera najja wange nangamba ayagala ki okusula mugamba ekitanda kikyo sente bwest na bwest nayikiriza natandika okusasula tabadde muntu mubi tabadde muntu mubi tabadde muntu mubi naye bambi Katonda teyakiriza amaze ebbanga singa mulwadde okutuuka okufa? Talwadde nnyo because twali tuli mu kibiina ky'abantu bataano buli wiiki omuntu nafuluma buli wiiki yawaako omu ye yali asooka owokubiri bano abasatu tabawadde obulwadde bwe bwatandika kati ekyokusatu owokusatu tubadde tumusasula yesterday Monday kirabika weeks 3 z'amazinga mulwadde ng'alaajana ng'obulumi buyitirivu nnyo simanyi nga mulwadde kale ng'olabira ddala because omuntu asesema kuva ku makya mpaka akawungeezi n'enkya n'oluddako banange simanyi nakumanya ningezaako okwogera n'abeewaabwe naye nga bye baddamu si birungi naye ningamba sigenda kuvaako because oluusi Katonda aleeta ekintu nakireetera mu kintu nga kibi kati gwe kiddukeko oba kya bulumi kati gwe kiddukeko ate ng'omugisa mwegula omwo ningamba nedda sijja mulekerera yadde ntaddeyo voice note bazemu nga banvuma zesiza kubaddeza ate nja kumusigalako ye yatuuka ekiseera nga ngamba Asiimwe bareke nimbagamba nangamba bareke ningamba kambagambe niziramu nimbagamba bamba omuntu wamwali bubi kino ekino kyekimuluma biki naye nakugambye nze bwe ntandika ekintu nfiira ku ekyo okivaako nga kiwedde nkivaako nga kiwedde nalabira ddala tiwali muntu abeewaabwe balemererwa ate tiwali muntu wensobola okuddukanjira nimugamba kino nekino abantu tubeera nabo naye nga takwagaliza naye ngaaseka nga polani yakulinako mbi naye nga tomanyi kati nze nagamba kati anaasobola okunyambako n'omwana ndabira ddala embeera mbi bali kiro ndowooza zalisawo bamwenda nga saagala era nabo mu nyumba wabeereko abulira polani zange ninfuluma wabweru nintuula mu steps ninoonya enamba ya Nyondo Media ngamba naye nasooka ningamba Mukama Katonda nyamba nkimanyi programu nyingi ze babeera nazo naye nyamba sanga ziri busy eyange bagirani nimuteerako voice note ndowooza zali nga 2 enkya bambi kirabika yaraye base obwaddako enkya nanziramu ate nanziramu omutima omulungi mu lulimi olulungi oluzaamu amaanyi ngamba kati ninzirayo ate nimugamba olaba kati katuteekere mu social media yikiriza oyogereyooko tuyinza okufunayo ki obuyambo ba abantu bonna nibakolaba nangamba kale bambi nyeyanziza abanyondo media omutima ogwo mubeere nago ebigambo byo bijja kwogerwa oba mukola bulungi oba mukola bubi naye Mukama yamanyi alaba mu mitima y'abantu ate abantu tosobola kubakolera ne basiima kituufu kubanga era nali ndi n'omulwadde ate nga banvuma abeewaabwe ate nga sibamanyi tegeera so omuntu tosobola kumukolera n'asiima
kati we mwamara okujja nomukwata sho muteekayo ndowooza yamara like 2 days zari 2 days nga tenaba kufuluma olunaku lwe namutwala mu ddwaliro yafuluma ekiro kubanga nava mu ddwaliro bwe natuukawo nisanga efulumye naye nga okumutwala mu ddwaliro ndabira ddala embeera mbi ekifo ky'okugwa mu mikono gyange kamutwale mu ddwaliro nkimanyi Dubai bw'oba toli kubyogera kubanga siyo yasoose nze natwalayo n'omu naye bwe yawona ne bamusiba bwe bamala okumusiba ne bamudipoting kati ningamba talina visa naye bwe mutwala mu ddwaliro bajja kumulagulira bwawona bamusibe bamuwe mu dipoting ng'amanyi eyo yali solution yange kitegeera naye mukama teyayagala adde waggulu yantera ku message ng'alaajana ngamba asiimwe obulamu bukoze ki buganye saddamu muwuliza tegeera ate n'olunaku lwe yafa anange family zaffe abamu twebereremu abazadde abamu bali blessed because ku bintu bye bakolera abaana baabwe kubanga kati bw'oddamu omwana wo waliwo simanyi Luganda tekisinga kyogere mu lulimi lw'otegeera bajja kitegeera n'omanya na Yesu akagira ati numuziire ki omwana we yakushaba omugaati aza akamuhereza ibaale ninga akamushaba ekyenyanja akamuhereza enjoka kubanga akagamba efumu egyo ari kwereka ngu buli muzire nakunda ki omwana buli muzadde ayagala mwana we naye ku side ya mama wono omwana tuwaliyo laavu yadde nakatono kati Najjemba Annet nagenda olunaku lwe yafa braza we yali waliwo ka TikTok wano yakanforwardingira nangamba mmwe abagenda nga mwenoonya erinnya ly'abantu mwegendereze bino bye muteekayo bya show biki nga ly'abantu mukunkazaakaza ariko online kati ne bankubirako kana akasoma akatono bwe bankubirako sobola kulya sente ndi mulwadde naye ndi mulwadde nema kufiira ku mawanga taata neno najja nze kunoonya sente era olaba n'ekiseera kye mmaze nga sikola nga sibagamba kyagala beeraliikiriza doza yalaloza ki katemba katawe yatainagamba ata nakomo ata nakugambe osobola kumugamba tusindikire ku bifaanani naye omutima gwange ebiseera ebisinga gubeera ku mazima ate mbeerawo mpaka gwamanyi ogende oba ogende eyo oyogere byonna byoyogera bijja kukomawo osange kubanga oyo omulenzi yanzira mu bubi nimusaba mukama simanyi Luganda nabagamba mama n'omwana mbafukamidde munsonyiwe nyinza okuba nkoze ekibi ku mwana wamwe kataawo bwe namala okumugamba nanconnectinga n'abantu bonna buli omu akola bw'ata musindikire namba nikiki ekiri kuoyo omwana biki singa naali muntu mubi saalizeemu naali sirise naye nabo natwala obuvunaanyizibwa nga nyogera nabo bwenziramu nimbasindikira voices ziva mu family yaabo buli wamu wanchattinga kubanga agezaako okugamba tugenda kukola tutya nange bwenzizayo ziri bwemuteerayo bwenzijayo buli family buli bantu bonna kale ne bagezaako n'okunyonyera ebiri mu family sigenda byogera naye mu Runyankole tugamba ate mu Luganda mugamba ki ekyokubiba nikyo kyokusaaluula kyosiga kyokungula kate ebyo oyo yali abyogera biki naye nga bw'obisindikira bali ate ne baddamu babamanyi family yabo ne batunulayo kati ne bajjayo information eyo ate ne bagikuddiza kitegeera ne bagamba kyoba okolakola ki basanyuwe basiina buzibu baleka naye
Olunaku lwa yesterday dokita yankubidde nangamba program kyeri yeeyo kubanga tuwale kiva mu family aba family batukubira esimu bansindikira message kiki ekiri eyo kati kiki ekiddako naye nga nabakubira omulanga omwana wamwe nga ali mulamu tuwale kyavaayo nabakubira omulanga nga yakatandika immediately tuwale kyavaayo kati bambuuza kiki ekiri eyo ng'omuntu amaze okufa nze mbagamba eki sirina kyembagamba tikiriyo yesterday doctor yankubidde nimugamba kubanga mbadde siriiwo wakanga sirina wifi nga manyi maybe bataddeko ki message ningamba kale tuli mu arranginga bwe tumaliriza njakora ki njakugamba nangamba okay kati omutima gw'amazima nogungamba batereko voice note kuba bajja bitegeera basindikire ku voice note obasaba omwana w'omukuru wowe oyogera naye nimbatera ku voice note nibamumpa nimugamba mama oyangamba ina omwana w'omukuru alina emyaka 24 oba 25 oli mwana mukuru mbeera ki yoolaba eyo mama wawadde alina kyayinayo ekisobola okuleeta omulambo abaana ne basika ku mama waabo naye ndowooza abadde n'abala abakulu bali mwana teyanziseemu nangamba olowooza 18 ndabavu kyenamutereddeko ngamba sente nga nyingi tebasobola kutugumiikiriza ntukola ki ntuzinoonya kyenaazemu okumugamba nimugamba oli mwana mukuru abamu bato abo bagamba bawaswa ne kato abo bato you never know tomorrow oyo omuntu ayinza okuziikibwa eno naye bwe bakura bagenda kubanga tebakyabijjukira kati gwalina okubanyonyola mama yarajana nnyo yali mawanga agenza okutukunoonyeza oba ssente oba biki naye teyasobola okukomawo gwali banyonyola that's why mbadde njagala kwogera naawe mbadde mukwano gwa mamawo bwe muba mukuze bwe guba nga tuguzeeyo gwali nyonyola ki bato kati leero kumakya zibadde saawa mekamede wekutagideko message Dr. Nadamu nankubira nimugamba we are coming just now family yabo sirina kyenjigobyemu sirina kyenjagalako nze mbadde nkola kulwokuba omuntu mbadde mumanyi ate era kubanga Katonda nange wanzije wala tomanyi ate neno ye wendi si waffe tomanyi naye family yabo banange tubantu barungi Bacho mukama bwe yageze ase mosoma dini oba osaba dini kyobole bwa dini kale ndi muprotestanti naye nze nkanze mutima gwange njagala eddiini y'abarokole tetugenda sukka waawo nga tuwunzika programu eno gwe wenna ndaba bw'oba muzadde maama oba taata nsaba n'obwetoowaze tufune ekyokuyiga tuzaala abaana nga tusuubira nti bwe tuliba tukaddiye nga mukama atutuusizza mu myaka egy'obukadde ate be bali beera okuba nga batulabirira naye kikwasa ennaku omwana wo gwe wakeera enkya n'ojja mu ndaayo okufiira ku mawanga n'abo balesenga abazzukulu oba abaana ne batasobola kumwewaako ttaka vvannyuma tuli mu kutya okw'amaanyi okusinziira ku kifaananyi kye tulaba Najjemba Annet yandiziikibwa ku ddungu wano naye twongera okubira omulanga eri famire y'omugenzi mukole ekisoboka mwannyinaffe addizibwe okwabuubwe kuba naffe tetwandiyagadde singa tubadde tulina obusobozi mwannyinaffe aziikibwe ku ddungu wano kiruma nnyo omuntu okumanya nti afudde n'otamulabako liiso vvannyuma kale nno nabwe gutyo tusaba mwenna bayinza okubeera nga mwina obukuubagano mu mbeera emu oba endala naye ekintu ky'obulamu bujja ati wansi ate bugenda ati wansi leero nze enkyaggwe okufa equalizer njagala ekyo mukijjukire
leero nyinza okuba wendi wano ne bukeera nga nfudde. Tusookayo busoosi naye nga ffenna ly'ekkubo. Tewali wa kitalo ku nsi eno ate teri asinga munne maanyi wabula Katonda yasinga amaanyi. Bwe mba nakusobya nsobola okwetondera. Bw'oba wansobya ku mutima gwange nakusonyiwa. Bino ebintu by'ensi bitwemalizaamu bwereere kubanga oyo twambala nnyambale. Mu ttaka mwe twava ate bwe buddo. Terina ekimu kye tugenda nakyo. Omukulembeze w'eggwanga lino wensinzidde okubeera nga tubaweereza alina ebizimbe mu nsi eno ebiri mu mannya ge, naye olunaku Mukama Katonda lwe yamuggyamu omukka ogusembayo bamuziika ndowooza mu malya ga kyamisana. Talina n'ekimu kye yagenda nakyo, emirimu gyasigala gitambula. So gwe wenna abalaatira mu bulamu bwa muno ng'olowooza oli wa kitalo ku nsi eno oba olowooza gwe asembayo alina ekisumuluzo ekisembayo, waliwo oyo alina ekisumuluzo ekisembayo. Sijja kusukkako wano eno Mukama bw'ali batuwadde omukisa oguddamu okusinkana mukyala asiimwe mu future tuliddamu ate ne tuwayamukko naye yeerodde emboozi ye. Sisita weebale nnyo omutima ogwo. Nze ku lwange nga Medi nsaba Mukama akutemera ekkubo bwe litali, byonna by'ogoba bibeeremu ekitangaala emirembe gyonna otuuke ku ebyo ebiruubirirwa byo. Na buli yenna ali eyo ng'akola ekirungi outside the camera nkwagaliza birungi byereere. Sina buzibu na muntu yenna, buli omu mwagala ate buli omu tumwagala nga Nyondo Media. Tetulina gwe tukolera nti ono tujja mukolera oba ono twavayo kuweereza ggwanga era nga gwe mulimu gwe twetuma nga ffe kuba tuli muwaatwa. Omuyitira eddoboozi ly'oyo amenyesa omutima, oyo omulwadde, oyo yeetaaga obuyambi bwaffe bwe tusobola. Kale na bwe gutyo mubadde balabi balungi, temwerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe, Instagram tufollowing Nyondo Media, Twitter, TikTok wamu ne Facebook. Ekirala advice yemba wamwe n'abatulaba yemukwana ensi eno nnene nnyo. Bw'oliba omanyi tosobola buyambi ku muntu omulwadde toyogera, sirika okusinga ate okwogera n'ebitaliiwo ate omuntu n'amala n'afa. Bw'amala okufa gwe tokyejjusa kye wayogera, towulira nga kikuluma mu mutima. Bw'oba toyina sirika, bw'oba olina zoyina gwewandiika, atayina tebasobola kusiba kubanga oba toyina. Naye tukontrolinga eminwa yaffe ebiseera ebisi ku muntu omulwadde woolabira ddala nekisinga nnyo kale ng'ali ku ddungu ate owerekeza ebigambo ate mulwadde. Bw'oba tosobodde okuyamba bireke, tewali buzibu. Twarasobola kufusinga ate twarasobola kuyingira mu nsawo ye okusinga toyambye ate oteekayo ebigambo tebyaki. Kati munansanyuma kati omuntu bw'aba yateekako ekigambo k'oyo omuntu kati afudde, bwe towulira nga kikuluma ate omala n'ogamba kale singa nawaayo olusi ngo sina bigambo. Naye Mukama amuwumuza emirembe, amuwumuza emirembe n'ebyamusobaka bimusonyiwe. Amiina. Sobola kulya sente, ndi mulwadde, naye ndi mulwadde, nema kufiira ku mawanga taata. Neno najja nze kunoonya sente. Era olaba n'ekiseera kye mmaze nga sikola nga sibagamba, kyagala bbeera liikiriza.